kano mpagaliza mikisa nkuteeredde omukisa kuba ndi mukazi wa mukisa si dogo nina mukisa bukisa kati omukisa gwange gwe nina ngukwawulizaako kubanga ntunze okuva 2-3 mpaka kati. Yes, basobola banyabo. Nsanyusa okubanga ate ndi wano ew'omuntu wange Carol Nantongo. Mbadde nina commitments nyingi mukwano gwange naye nga mbadde nina okusalawo. Abamu tubatulina kuba saha bimanyi batulina kuba buyikweri naye nga kino kyo kya muyimbi munaffe colleague. Namanya Carol Nantongo nga tamanyi naye nga teyeetoddwa abasajja bangi nnyo naye nasobola omugjayo ne mweddizaako akabanga mu by'okuyimba aba Eagles era ebbanga linamweddiza bitwakola bya magero era I think bijja kutambula obulamu bwaffe ne bwe tunaafa tujja kuba tuleseewo omukululo ogwo. Bwe tuba tutambula mu kuyimba kati nga nze akuluddemu akabanga tutambula oluusi tumasa tutambuza mbaliga twerinnyako oyinza okuba ng'otambula muno n'akulinnya ku kigere ng'era abavuzi bu booda baba bakaayana ebya booda abasawo bakaayana ebalooya bakaayana ebyabwe naffe tulina ebitukaanya n'ekikulembera gwe mukwano. Ekibi nti amawulire amabi gasaasaana nnyo naye tuna gye tubadde nga tunyumirwa ennyo ne Carol Nantongo lwakuba tebamanyi wama tebamanyi tubeerayo ne tunyumirwa ebyaffe naye ate babawa akantu twakabakaze andi bijja kubangawo okuba nga tusitulaininga obulamu buno. Abantu bebbali mukumamu nnyo omuliro naye ffe tusigala tuli kimu. Nina commitment nyingi ku lunaku olwa show ye naye ate nozisazaamu kubanga tekikola makulu kujja kulumbirwa Carol Nantongo ng'afudde ng'ate musanyire sikolaki sibaddeewo. Nsanyusa okubanga okusajja kula ani amanyi Oluganda okunsinga then kati no sikusajja laata wakinyongera kale okuba mulaba Martha Mukisa ne Carol Nantongo nze badde makkati gaabo abo nno bantu bange bassebo ne banyabo. Martha, where are you? Okay, kati okusajja kula opposite yako kazikula nedda bw'okusajja kula kubanga weevumbudde nojja n'otukanga mu ntebe wakazi wala Kathy yakyogedde naye kasita mukitegeera tukukulisa nti osazeewo kibanga kufumbirwa kibanga kukola lonki abamu balwawo okusalawo nga nange bwe ndwawo kuba byenjagala nkyasaba obulamu tebijja kubaawo but now my sister my Muninkini now you're doing it. Bane nsaba mujje mugweyo for Carol Nantongo abamwagala n'abaagala nze mbadde nsaba mubeere ku lunaku olwo tubenga ate tumuvimbisa. Ssaabasajja Kabaka awangaale Ssaabasajja. All right, tuzze eri Mami Catherine Kusaasira wamma akaana ako anti kagenda okujja mu bandi nga kafaanana katya okalaba otya kalina kayimba ki yo first encounter n'oyo mwana? Bassaba ne bannyabo nsanyuse nnyo okubalaba mwe bali kulaga muwala wange Carol Nantongo mukwano. Nze bwe njogera ku Carol nkaaba cause manyi Carol gye tumugye nga Golden Band nga Mwami Kavuma okusookera ddala mbeebaza kino kye mukoze wano olwaleero gwe mukwano. Sirabangako press conference erimu bannamawulire bangi bwe bati n'abantu nga bangi bwe bati mwekubireko mu bugalo. Kangezeeko okwogera kubanga Carol, I love you so much. Mwami Kavuma nsooka okumwebaza kubanga nze olunaku lwe nasooka okulaba Carol namukkiririzaamu omulunaku olwo yajja mu maaso gange twali ku Bat Valley Theatre.
Karo nangamba waliwo omuwala yamundeetera bamuyita Winnie jangu wano abantu bakulabe. Omuwala oyo ye yandeetera Karo Nantongo. Babawala betuba tuwandiise mu Golden Band yono ye yandeetera Karo. Omwana ono yabadde abeera India naye yagambye kajje nga Karo akola concert. Bwe yamundeetera buli muntu teyasooka kukkiririza mu Karo. Naye waliwo ekibiina ekyali kiriwo nga kiyimba nga balina abayimbi abalungi. Ne mugamba Winnie osobola okunfunayo omuwala omuyimbi ayimba abiisana n'abantu abalala. Era bwe yandeetera Karo yamugya eyo gye yali yalabeera Kasangati by that time. Namutira ne mugamba njagala nnyimbiremu akayimba konna. Karo n'asooka nanyimbiramu ennyimba ez'enjawulo. Ne mugamba njagala onnyimbiremu akayimba kono omuwala bamuta Bettina Namukasa. Oli wange. Emikisa gy'abakazi. Ne mugamba okayimbye bulungi okatuusizza. Ne ngamba kati tusigaze omukisa gumu kangende mu bakama bange mbasabe oba bakutwala. Naye kyemmanyi mu Golden Band nze omu kubakulembera okumanya amaloboozi. Karo ne musooka ne mutwala mu bakama bange. Ne balabanga kaana kato okuba kaali kaana katunduza yalinga 17 years 18 years. Ne mbasaba ne bagamba nti bannange Karo eddoboozi ajja ddisobola. Omwami gwe nasembayo okutuukirira bamwita mwami Kavuma Musa. Ne mugamba omwana ono agenda kuyimba bulungi. Nagamba okakasa n'ayimba kuba mwami Kavuma nzikiririzaamu. Nagamba ye. Ne mugamba yajja kuyimba. Ayi tekalabika bulungi. Nga alina ebintu nga mumanyi nga tutandika obulamu. Kuba ffenna twatandika bulungi. Ne mugamba Karo nkuwadde akaviiri wala akaviiri ke nali nguza ebiseera siri muntu wa buviiri naye nali nguza akaviiri ka human. Ne mugamba tugende mu salooni koleko bulungi nnyo olabike bulungi tugenda wa mwami Kavuma nga kasente akukkiririzaamu. Tugenda nagamba kanayimba ne mugamba kanayimba kajja kuyimba. Stage yasooka okuyimba mwami Kavuma kyamukisa mungi n'amukkiririzaamu nagamba kale tukoze tutya tugende mu studio tuleta Judas manager Judas najja nalonda mu nnyimba ze yali ayina. Tugamba tugenda kukola kana kayimba ne tukakola ne kabeera kalungi. Akayimba twasooka kupulira bakatatu nsika nswala wabulamu ga Katonda ngonze nkulembera tugende love bweto bweba. Ne ngamba yes ono mwana agenda kubiisana n'abalala baliwo kubanga ebibiina ebiseera twaliwo nga tunoonya tukoze tutya okufuna ku baana abato abayinza okukompitinga n'abalala. Waffe twaliwo nga tubiisana ne ba Chance Nalubega n'abalala. Mulina otidde obukulu? Kakati otali tubiisana tugamba tulinaga tufunayo abaana bato abagenda okubiisana ne bali bannaabwe. Kama kano natuwa omukisa ntufuna Karo Nantongo. Bonna be twafuna baana nga 50 naye Karo yalyamu banne omukisa nga muyimbi mulungi. Nkwebaza Karo tewadda mabega. Nkwebaza okubawa empisa eri mukulu Musa Kavuma. Mu biseera bye twatambulanga mmotoka Karo nga talina mmotoka nga atambula n'omwami bamwita mwami Fred Seruga nga yamukwatira engoye yamulabirira ebigambo nebibeera bingi awo naye nga Karo omugamba waye Karo bigambo nga bula biyisuuse. Nagamba daddi oyo mulabira daddi mwagala nnyo I know is your best. Bannange nsaba abantu mwenna njagadde okubeera brief wadde nga njogedde nnyo. Nsaba abawagizi baffe mujje muwagire my daughter mujje mumuwagire come and support her. Ekigendererwa kye kiyitemu abeereko nga ffe abeereko nga abalala. Manyi talina nnyo Karo talina
naye nsaba afune nsaba abeere ow'omukisa abirabe ekyokulabirako ng'abalala naye afune ku mmotoka ey'ebbeeyi agule ku nnyumba mbasaba bannange mujje mumuwagire abakyala n'abaami tugenda kubeera ku Africana wano ennaku z'omwezi nga 6 Desemba mugule tebo nange ngenda gula tebo yange kuba sinza butagigula sitera gula tebo nno eno ye tebo gyensoose okugula munansonyiwa mubadde mwagala kashi naye agenda kubeerawo ku Carol siyinza butakikola kubanga mwagaliza kirungi. I wish you the best. Njagala entandikwa esooka okubeera yange abantu bajje mu bungi owate batuuse wuuyo engenda muwa abeere mugumu ng'aziika mujjawe kale nkwagaliza mikisa nkuteeredde omukisa kuba ndi mukazi wa mukisa si dogo nina mukisa bukisa kati omukisa gwange gwe nina ngukwawulizaako kubanga ntunze okuva 2003 mpaka kati mbadde mu music industry okuva 2003 mpaka kati owulira Catherine kusaasira nti bw'ogenda ku stage terya kubaka kunfugu nagamba nti olimba olutulumanyi kati nkuwadde omukisa gukutambulireko emirembe n'emirembe paka amiina. Wow. Webale nnyo mami Catherine kusaasira. I love the prayer. It's an honest prayer. Woba osoma nnyo Bible ojja kubanya omuwala oyo ye yandeetera Carol Nantongo. Bwebawala bwe tuba tuwandiise mu Golden Band yono ye yandeetera Carol. Omwana ono yabadde olabeera India naye yagambye kajje nga Carol akola concert. Bwe yamundeetera buli muntu teyasooka kukkiririza mu Carol naye waliwo ekibiina ekyali kiriwo nga kiyimba nga balina abayimbi abalungi ne mugamba bwini osobola okunfunayo omuwala omuyimbi ayimba abisana n'abantu abalala era bwe yandeetera Carol yamugja eyo gye yali yalabeera Kasangati by that time namutira ne mugamba nyagala nyimbiremu akayimba konna. Carol nasooka nanyimbiramu ennyimba ez'enjawulo ne mugamba njagala onyimbiremu akayimba kono omuwala bamuta Bettina Namukasa oli wange emikisa gy'abakazi ne mugamba okayimbye bulungi okatuusizza ne ngamba kati tusigaze omukisa gumu kangende mu bakama bange mbasabe oba bakutwala naye kyemmanyi mu Golden Band nze omukuba kubakulembera okumanya amaloboozi. Carol ne musooka ne mutwala mu bakama bange ne balabanga kaana kato okuba kaali kaana katunduza yalinga 17 years 18 years ne mbasaba ne bagamba nti bannange Carol eddoboozi ajja ddisobola. Omwami gwe nasembayo okutuukirira bamwita mwami Kavuma Musa ne mugamba omwana ono agenda kuyimba bulungi nagamba okakasa n'ayimba kuba mwami Kavuma nzikiririzaamu nagamba ye ne mugamba yajja kuyimba kali tekalabika bulungi ng'alina ebintu nga mumanyi nga tutandika obulamu kuba ffena twatandika bulungi ne mugamba Carol nkuwadde akaviiri wala akaviiri ke nali nguze bisero siri muntu wa buviiri naye nali nguze akaviiri ka human ne mugamba tugende mu saloni koleko bulungi nnyo olabike bulungi tugenda wa mwami Kavuma nga kasente akukkiririzaamu tugenda nagamba kanayimba ne mugamba kanayimba kajja kuyimba stage yasooka okuyimba mwami Kavuma kyamukisa mulungi n'amukkiririzaamu nagamba kale tukoze tutya tugende mu studio tweta Judas manager Judas najja nalonda mu nnyimba ze yali ayina tugamba tugenda kukola kana kayimba ne tukakola ne kabeera kalungi akayimba tukasooka tukapulira bakatabuta nsika nsala wabulamu ga Katonda ngonze nkulembera tugende la
etoweba nengamba yes ono omwana agenda kubisana n'abalala balo kubanga ebibiina ebiseera twaliwo nga tunoonya tukoze tutya okufuna ku baana abato abayinza okukompitinga n'abalala waffe twaliwo nga tubitisana ne bachance Nalubega n'abalala mulino tidde obukulu twali tubisana tugamba tulanga tufune abaana bato abagenda okubisana ne bali bannaabwe kama kano natuwa omukisa ntufuna Karo Natongo bonna be twafuna abaana nga 50 naye Karo yalyamu banne omukisa nga muyimbi mulungi nkwebaza Karo tewadda mabega nkwebaza okubewa empisa eri mukulu Musa Kavuma mu biseera bye twatambulanga motoka Karo nga talina motoka nga atambula n'omwami bamwita mwami Fred Seruga nga yamukwatira engoye yamulabirira ebigambo nabibeera bingi awo naye nga Karo mugambo waye Karo bigambo nga bulabirisuuse nagamba daddi oyo mulabira daddi mwagala nnyo I know is your best bannange nsaba abantu mwenna njagadde okubeera brief wadde nga njogedde nnyo nsaba abawagizi baffe mujje muwagire my daughter mujje mumuwagire come and support her ekigendererwa kye kiyitemu abeereko nga ffe abeereko nga abalala manyi talina nnyo Karo talina naye nsaba afune nsaba abeere ow'omukisa abirabe ekyokulabirako nga abalala naye afune ku mmotoka ey'ebbeeyi agule ku nnyumba mbasaba bannange mujje mumuwagire abakyala n'abaami tugenda kubeera ku Africana wano ennaku z'omwezi nga 6 Desemba mugule tebo nange ngenda gula tebo yange kuba sinza butagigula sitera gula tebo nno embege tebo gyensosola okugula munansonyiwa mubadde mwagala kashi naye agenda kubeerawo ku Karo siyinza butakikola kubanga mwagaliza kirungi I wish you the best njagala entandikwa esooka okubeera yange abantu bajje mu bungi owateba atuuse wuuyo engenda muwa abeere mugumu ng'aziika mujjawe Karo nkwagaliza mikisa nkuteeredde omukisa kuba ndi mukazi wa mukisa si dogo nina mukisa bukisa kati omukisa gwange gwe nina ngukwawulizaako kubanga ntunze okuva 2003 mpaka kati mbadde mu music industry okuva 2003 mpaka kati owulira Catherine Kusaasira nti bw'ogenda ku stage terya kubaka kunfuuku nagamba nti olimba olutulumanyi kati nkuwadde omukisa gukutambulireko emirembe n'emirembe paka amiina. Wow. Webale nnyo mami Catherine Kusaasira. I love the prayer. It's an honest prayer. Woba osoma nnyo Bible ojja kubanya